Okay, kakati olunaku lwa leero Okello Oryem Onyum atulise n'akaaba mu kkooti. Ekimukaabizza lwe luvannyuma lw'okuba nga forensic officer oba akola mu by'okunoonyereza nga bw'onoogamba byenku mu DNA aleese obujulizi n'engoye zennyini Okello ze yalimu ku lunaku abaana lwe battibwa, era mu mbeera bw'etyo n'akakasa kkooti nti DNA ye ekwatagana bulungi ne crime scene. DNA y'Okello ekwatagana bulungi n'ebyambe n'omusaayi gw'abaana oba n'obujulizi buvuddeyo awo olunaku lwa leero. So n'olw'ensonga eyo tetumanyi ki wa gye bigenda kuddiira, naye nga mbeera bw'etyo bireetedde Okello okukaaba amaziga. Mujjukire nti era Okello y'omu ono yasekerako ne mu kkooti nga bamuyisanga mu mbejja mulangira. So mu mbeera bw'etyo ge mawulire ago. Ndowooza mubiwulira omuntu eyali aseka kaakati gulinga emisango zitandise kumukka mu vve era amaziga gatandise okuvaayo. Omuntu ono yali atulaze nti muvumu nnyo era ng'atulaga nti talina kyatidde, kagwake keetoonye, naye gye bituuse omusango gutandise kubanga nnyinza okugamba ntya gutandise okuba nga gumwegezaamu. Era ono yeeyongedde okuba nga ate atubuulira ebisingako awo ku ngoye ebyakozesebwa ne DNA. Ekyamba ekyakozesebwa okutta abaana kati wano owulirizaawo nnyo n'engoye z'Okello Christopher Onyum. Kino ekibuuzo mubadde mukyebuuza nnyo. Kalibala kijja kitya okubeera nga engoye z'Onyum tezaaliko yadde omusaayi, ekyambe tekyaliko yadde ki? Kakati munnange olunaku olwaleero nabagamba obujulizi bujja mpola. Ekyambe kizuuliddwa nga kyaliko DNA z'Okello, nga eno gye bakwata ku handle, knife handle, kwaliko DNA za Okello. Eno gye battira ewafumita gy'oyinza okuyita blade, waliyo mixed DNA ez'abaana. Jjukira yakwata ekyambe kimu n'akifumita omwana omu n'akifumita omulala, kitegeeza kwaliko emisaayi egy'enjawulo. Wali mu kukizuula bakizuula nga ku blade wali bakizudde nga ku blade kwaliko mixed DNA ez'abaana. Now kino kyongerera ddala sinakwongera kikakasiza ddala oba ne kipiininga Okello ku murder weapon. Kino kiba kikulu nnyo. Actually enebeeranga na direct evidence, seebeeranga it is a direct evidence. Ekyokubiri, olugoye lw'Okello nnyo mu kali akasaati ke yaliko mubadde mukimanyi nti baakazuulako omusaayi. Ng'oggyeko amaaso g'abalaba bano abaagamba mbu olugoye terwaliko omusaayi, kijja kityo omuntu natta abaana n'atasangibwako yadde omusaayi. Okello munnange yali alina omusaayi ku ngoye. Era ASP Barnabas Harerimana ono nga kafulu nnyo mu forensics, oyinza okumuyita forensic biologist wa police, yakizudde nti essaati y'Okello yaliko omusaayi, blood stains, ng'omusaayi guno gukwatagana ne DNA ez'enjawulo ez'abaana abaafiira mu kitundu ekyo. Kati oba okyalinda ki? Okello yali ayambadde gaalubindi nga ali ku bya kamera gwe bayita AIP Emmanuel Odongo eyatuleetera kamera luli n'atulaga nga Okello atudde ku boda n'akasawo mu ssaati yennyini gye yattiramu abaana ng'ayambadde gaalubindi. Obadde okimanyi nti gaalubindi ezo ku crime scene baazisangawo nga nazo ziriko omusaayi nga gumaakinga ne DNA, nga kuliko DNA ya Okello nga kuliko ne DNA y'abaana. Oba okyalinda ki? Kakati abadde bawuza Okello si ye yatta. Ndowooza abamu bamusaasira, abamu bawoza ttiimu Okello, abalala Okello jju n'ebirala nga balinga batalina baana. Okoyinza oba tobalina, okay, nga tekinnabakakasibwa ate nga mateeka bagamba you are innocent until proven guilty, oba you are not guilty until proven guilty. So Okello suubira nti omusango gumumaze, era ekyokuba nti mulamu bulungi nga nakyo kyatuzuuliddwa nti mulamu, either kuttibwa oba mayisa, kyekitone nnyo. Naye leero obujulizi obuleeteddwa Okello ye bumuyiwayo, naye nga Suda Properties ezana tuyina land saving scheme, ayagala ettaka ku Entebbe Road, ayagala ettaka ku Ima Road, ayagala Masaka Road ne Gayaza Road. Osasula mwaka gumu n'ekitundu, sasula milioni 18. Kitegeeza buli mwezi osobola okusasula milioni emu eggwayo n'ofuna 5 ku 100 ya kyapa.
link MUG app eno mobile market solo kugenda wali ku Google Play Store wanoji downloading anolangira yoba nofuna yabayinzo kukolera omwaka gwa business asula just emitwale ebiri jokka basobola okubeera nga bakola ki nga bakulangira business yo kakati Chosen Beck yabadde ne baby shower era fena twagiraba ne mwami we Ssekajja naye waliwo ebifaananyi bye baamukuba bannange ebifaananyi ne bimugjayo bubi nnyo kale bambi teyalabika bulungi oba makeup yali ennyingi nze simanyi naye kati bamwambalidde bubi nnyo. Chosen Beck walina omukisa nti oli mwana muto era wajja oyimba bulungi nnyo naye Chosen Beck tukkirize ebiseera obimaze oli mu kuzaala okuzaala si kubi naye nze ndaba olina kaliya gyotta wenyigidde nnyo mu kusanyusa abasajja nti olina buli omu olina muzaalira ne kaliya edduka waliwo ewajjira ng'ogenda kukwata baleema ate walinako ekisa naye omusajja simanyi ng'egyotambuzaamu bulamu siggaana kuzaala naye ndaba nti nno emyaka gigenderedde Chosen Beck otaddewo ebbanga bajuliana lye bataddewo ate nga bo baali bayimba dda kuba Juliana okufulumya oluyimba kimutwalira n'emyaka 3 nazzaawo oluyimba naye gwe omwana omuto osoomozeddwa naye nga ebikusoomooza okakasa nsi nakulabyawo ng'opalawudde omusajja simanyi baby shower tubagaliza ezzadde eddungi naye ate omusajja simanyi naye kyamutuukako omusajja tanyumirwa ngoye omusajja simanyi lwaki togamba omusajja osaamusiima sinze nkusiimira era mbaagaliza obufumbo obulungi mbaagaliza ezzadde eddungi naye omusajja obadde okimanyi tanyumirwa ngoye ebintu byonna byemukola mulinga ebipango byemupanga obupanzi naye nze nkubuulira kino nti Chosen Beck abawagizi bo bangi nnyo bakusubwa naye oinvestinze amaanyi mangi nnyo mu kuzaala kati onoogenda ddi kutuwa onoogenda ddi mubawagizi bo nga eva oli mu kuzaala wano lwosembeyo okubeera olubuto omwana ono Alvin yakuteerayo ekivulu erandanya wagaana okulinnya ennyonyi nti nze ndi lubuto ate mbwemba nnakujja nzija ne bba wange kozesa ebirobyo kozesa amaanyi g'okyalina ng'okyalina embavu okwegaggawaza oli mwana muto oyinza okuba olina ebirungi bye weetuusizaako mu music naye tebimala nze nakutya bakuddayo ku ssimu ogamba mu nze ate ndi lubuto bwemba ndi wakujja nakujja na bba wange sente zikusubwa abawagizi bakusubwa bw'obeera olubuto ogwo omwaka ogutwala n'ogutta n'ogamba kati w'emyezi giba 9 olina wonna okuyonsa toyimbe ngoyo kugamba oyiika mabeere weetaaga newo omwana omuwa obudde bw'ozadde so Chosen nkwagaliza okusomekuka obulungi naye bafaanyi bo balowoozeeko totta nnyo kaliya akaseera kuwummudde nnyo mu music ofulumya hiti concentratinga abaana boolina bamala ojja kubazaala with due time nenne mu ndongo giddemu tobasuulirira nnyo otutte nnyo obudde obwinvestinze nnyo mu kuzaala kuli okke oli mwana musava okwegamba oli wandaayo naye ndaba wano mu bya music adduka ojjatuuka n'ekiseera ng'okyokudda mu bantu ku lw'endabika ng'oyiiseyiise omusajja wuyo yateze buteze YouTube channel ko yekutte gyagala otwala nana ofiira awo professor YouTube channel gyekwata gyagala ogenda nayo kyekyobugaga kyalina kuba zina amataka mataka biki bimanya ga kitaawo naye professor yalemedde ku kintu kimu YouTube channel ne ofiira awo ebyabana sibi ali ku YouTube channel. Tugende ku nsonga za Bafana ne Eddie Kenzo. Ye munnange omukulu nga omumanyi yeta disappointinga njogera ku Lily Puzzle avuddeyo n'abuuza nti abange Eddie Kenzo baamulondera wa nga president era akakiiko katuula wa mbo babimugambe abavaayo ate okubanga bamwambalira akaseera kano. Kenzo abayimbi tatumulondangako twagera ku makyanga ye president w'abayimbi n'ekisanja kyanaamala ku bwa president tetwakikkaanyaako wamma munjulira abaali wano olukiiko lwatuulawa twamulonderawa kakati ojja otya n'omuteekako omusango gw'okumuvunaana mbugwe president otukulembera otya bw'oba owulira si ye president wo genda weeyambaze ennyota weerayize bakube ekitiibwa ky'eggwanga mu lujja lwoseekewo bendera ya Uganda n'eya East Africa bakuwanikire bakwambaze emidaali funa abakugoberera nawe sayininga ekikyo
mwesakire ku lwa Uganda eyawamu mugende mu maaso. Kyali ku nsonga ze zimu omukunja atasera ate ye n'aviirayo Buziza Bafana ng'amulumiriza nti wano bulijjo yeefuula ow'enkyukakyuka ate ow'enkyukakyuka oyombera ssente za federation ezaki. Naye kimwe tuyinza n'obatugamba nti baatubba akalulu nga tebaakabba nga jasi twali bangi naye ng'abenkwe be basingako obungi. Because now just look at action za Bafana. Nga wali yagenda ne bagabana nga talina gwayise. Era we yagabana obulungi n'avaayo nga nobody has got to know nti Bafana yafunye ssente za federation. Deyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo tukyatunuulira side eno n'eno okufa kwa Honorable Helen Nakimuli onagambye ntalina bwino era byazze bitya babipulaninze bitya. Amulege tufunye okuva mu kunoonyeza ku ki ekyaviiriddeko Honorable waffe Nakimuli okufa sisobodde kugumiikiza kulinda budde kukya. Nabwe kityo nsaba gwe nalaba video eno please nyamba ogisharingire buli munnayuganda yenna emutuukeko. Seetaaga kola ikiyo nakubanga tengasa share yokka gye njagala singa wadde osobola n'ogisharinga nga togirabye kyali badde kinkolera nnyo at least omulala n'akunyumiza ebadde mu video eno naye ng'ogisharinze oba okitegeera. Gavumenti ekyagaanye okufulumya ripooti eno olw'okutya nti singa ripooti eno efuluma nga tetunnaziika bangi nnyo mu bantu baayo bamubatemu baayo abatasobola kgenda kuziika singa ripooti eno efuluma. Kyovola nti omuntu waffe yafa ku Sande olwaleero lwakuna ze nnaku nnya bakyaganye okufulumya ripooti balinda tumale kuziika. Abatemu baabwe nabo bafune omukisa ogusobola okuziika oba okitegeera. Naye nga bwe kiri nti ku mulembe guno tokyakweka information just kabeera kafaananyi kokka bwe kati information nebanga emaze okufuluma. So njagala mutambuze video eno tuteeka akazito ku gavumenti efulumye ripooti eno nga tetunaba kuziika egifulumye. Amawulire galaga nti ekyasse omugenzi Nakimuli mu kunoonyereza bakiyise surgical elimination. Abamanyi oluzungu oba basoma ebyekisawo mujja tuyamba mutuvuune ekigambo surgical elimination kitegeeza ki. Munnange omu agezezaako okukinyonya n'angamba mu surgical elimination kitegeeza mbu yattiddwa nga bayita mu process ey'okumulongoosa oba yatemuddwa nga beeyambisa process ey'okuba nti bamulongoosa n'abeera ng'ali eliminated. Oba okitegeera kati ekyo kitiisizza nnyo gavumenti okuba nti ekyasirikidde ripooti nti tefuluma. Era mulabye olwaleero omu ku bateeberezebwa okubeera n'omukono ogw'amaanyi ennyo mu kufa kwa Nakimuli mumulabye nga asitwe mu paalamenti nga yeekaza kubanga ate okgenda okuziika nti bayinza omukubirayo kubanga yategedde nti abantu bamutegedde. Ate bw'ate agenze kuziika era bajja kwebuuza lwaki teyaziise kubanga abantu bamutegedde. Kati abadde ayina okukola kye bayita bakiyita batya rabbi defensive okwedifendinga nga bukyali. Abadde alina okwedifendinga nga bukyali. Bwe mumulabye mwena bwakutta omuzano n'agamba nti aba NUP enkya tugenda kujja okuziika naye temutuyisaamu eggaali nga bwe tutera obbalaba bumweyisa mu kuziika. Oba okitegeera nti yakola disclaimer nti bw'aba taziise mulowooze nti yatidde okujja okuziika olw'okuba aba NUP bayinza obbayisaamu eggaali. Bw'anajja okuziika abeere nga yeedifeninze dda era ne bano abasirikale baabwe bamuteekeko nnyo amaaso kubanga yatidde dda amanyi nti ensi yamutegedde. N'atuuka n'okuwaayiriza mbu aba NUP baaganye simanyi RDC ekalangala okwogera era abadde Katumba Wamala yavuddeyo n'amukootinga lwangu n'amugamba olimba. Ebyo byogera tebinaba kubeerawo ekalangala. RDC yayogedde n'atuuka n'okugamba nti yeewuunyizza nnyo obuntu bulamu n'obukkakkamu aba NUP bwe balaze nti okusinza ku nfa y'omuntu wabwe gyafuddemu etategeerekeka abadde amanyi nti bajja kuteekawo embeera oba okwegugunga nga baagala okumanya lwaki omuntu kiki ekyaviddeko omuntu wabwe okufa. Naye obukkakkamu n'obuntu bulamu NUP bwe yayolesezza bwewuunyisizza ne RDC wa Museveni. Kyokka ate ono omu ku balina omukono kubateebereza okubeera n'omukono ogw'amaanyi mu kuttibwa omubaka waffe ate avaayo awaayiriza mu bamulemesezza okwogera. Abadde ali mu kuzanya defensive, abadde ali mu kukola disclaimer kwedifendinga nkyasobola okugendayo okuziika baleme mukwatako kyabadde agezaako okukola.
ekyokubiri abaana mwenna abanagenda okuziika enkya naddala bafutu soja mwegendereze statement omusajja oyo gyakoze etegeeza kinene bagenda kukwata ebibbi byabwe ebitemu byabwe bino ebikubi by'obutayimbwa bye bayita ghetto structure babireete mu kuziika bibba abantu amasimu bikuba abantu bukeere enkya bakole nga bakola ekuziika kw'e Masaka olabenga batandika okukwata bafutu soja mbu babbye essimu bafutu soja mbu babbye esweta bafutu soja mbu babbye bino nga boolawe bakola kuziika kw'e Masaka so n'olwekyo baganda bange mwebeereremu abanagenda okuziika mwebeereremu nnyo bigenda mu maaso era nga tutunuulira ebintu nga bwe bitambula. Mwana muwala generation avuddeyo n'agamba nti omukyalo ono Helen abadde wanjawulo nnyo kubanga abadde agatta enjuyi zombi ye nga taliiko kino ate nga teyekwasa ebirungi ebyogerwa ku mwana ono ow'obuwala bikwasa ennaku naddala nga biva ku side eya NRM. Kyewuunyisa nti omwana ono abadde ku opposition naye abantu abasinze okulumizibwa ba NRM lwaki ngamba nti be basinze okulumizibwa bakungubagiddeko omwana ono ow'obuwala muyita mwana kubanga egyo emyaka giba myaka mito you guys nti bagenze ku lumbe ne balaga obulumi obw'amaanyi. NUP egenze ku lumbe nga bulijjo nga bwe beefuga abafu ne batandika bipropaganda byabwe okulimbirira okusala ebigambo bongera bulumi mu kiwundu ne beewaga ne bakuba enduulu kwegamba. Njagala okwebaza ababaka aba parliament naddala ku side ya NRM mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okutegeeza obulungi obubadde mwana ono ow'obuwala. I think ono yasookedde ddala okufa mu NUP n'aba nga agasse ebibiina byonna. Okay? Ono omwana abadde mwana ayagala ensi ye. Yamanya nti okugenda mu parliament matches abadde ku ludda oluvuganya gavumenti naye teyagenda kuvuganya bantu. Yagenda kuvuganya gavumenti. So n'amanya nti alina okwegatta n'abantu balina okukolegana nabo okusobola okutuusa obuweereza eri mu bantu abaamutuma. Kyannaku nnyo ku bantu be abaamulonda, kyannaku nnyo ku bannayuganda. We tufiirwa bambi omwana omuto bw'ati bano be bantu abandibadde ab'amaanyi enkya ng'oba oli awo ebiseera ebyo eby'omu maaso nga bagenda kufuukira ddala abakyala ab'amaanyi naye kubanga ku ssaawa eno batugenzeeko. Neyongera ddala okusaba abaana ba NUP saagala mbalimbe personally ebintu bya politics ono ow'okuzannyazannya byemuzannya na biki byantama you guys. Leka tukendeeze ku busungu ate tukendeeze n'okulimba abantu nti tubaagala ng'ate bamaze okufa. Omwana ono Nakimuli abaddeyo naye nga temumwogerako mwera nga naawe Jenny nga tomwogerako nga simwogerako kubanga munnange abadde tawagira NRM abadde kweganga siina na biri awo bye mumanyiiko naye kati jjukira mwogerako nti kubanga mulina ensobi ze muli mu kukola nga mulowooza nti muli mu kutaasa nti oba okwogera kwammwe kulina kyekuyamba tewali kyekuyamba. Okay? Mbeegayiridde muleke abantu baffe. It is not okay to die, but I mean, tetusobola kukikyusa siffe twakireeta. Okay? So gwe manya ne wovaayo n'ogamba simanyi bamuwadde obutwa, simanyi bamukoze bino, simanyi bamukoze biri, simanyi yakoze bw'ati, afudde. Kati tuzzaako ki? Mu buli anaafa anaakaddiwa anaakola ki? Wano twalaba maama kadde aganga avuddeyo ne muleeta ebifaananyi bya before ne muleeta ebya after. Nga mutuufu alaba kituufu agonzeemuko. Ne mugamba gavumenti yamuwa obutwa. Bwe mutuleetera omulungi Moses Ali ne mutugamba gavumenti yamuwa obutwa. Mwe tebakaddiwa. Naye nga ate bakadde bammwe balwala. Ne balumizibwa okumala ebbanga abangi kumbe mmalina mu nnyumba bamazemu emyaka 10 balumizibwa. Naye kubanga owammwe politician talina kufa mukola bubi baddiya. Mukola bubi saagala balimba. Nze mpulira sirina n'amaanyi
webale kubanga wekumide ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire ojja kubanga ogafuna era tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera kyonna kye weetaaga wano ojja kubanga okifuna sigala naffe tuva